Yes, it is trending #1 on YouTube. And of course, lwerimu ku luyimba olugenda maaso n'okuba nti era lutraininga mu club z'e Kampala ate nga tokomye mu club z'e Kampala zokka. Lwe luyimba olukyagenda maaso n'okuba nti lubutikira emitimbagano gyonna music stores zonna ate nga terukomye ye mukyala akyagendeza mu maaso n'okuba nti ateeka abakyala banna abayimbi ku bunkenke ate nga ye mukyala alina numbers ye mukyala agenda maaso n'okuba nti akola ebyafaayo ye mukyala gw'otasobola kuteekaawo n'okanga ye mukyala amanyikiddwa nga Omusamaliya ye mukyale yasalawo okuba nti ava ku bigambo by'abantu okusobola okuba nti akola emisanyusa ate nga ye mukyala yekka g'osobola okuba nti oteekaawo n'oleeta abasajja abalala 100 ne bagamba nti omukyala mu myaka 10 yaze ng'agenda maaso n'okuba nti alebya mu ndongo. Njogera ku mukyala akyasinza okubeera n'omutima ogw'ezzabu. Njogera ku mukyala akyasinza okubeera luli mu ggwanga lyattu Uganda. Njogera ku mukyala akyasinza okubeera fantastic fabulous. Ye mukyala akyasinza okubeera ne figa eriyo eryabyafayo. Ye mukyala yekka Uganda yasobola okuba nti agumirira ku myaka mpola mpola n'azaalira ku myaka 35. Ye mukyala yasobola okuba nti ayita mu bintu n'okusomozebwa okungi. Ye mukyala yekka akyagenda maaso n'okuba nti alwanyi b'abasajja mu industry naye nga ate akyabameze. Ye mukyala agenda mu maaso ng'ayeeyongerwako. Ye mukyala agenda maaso n'okuba nti alabira record labels ez'enjawulo era nga ye mukyala yekka ayagala okuba nti asaminingibwa record labels ez'etabi. Ye mukyala gwe baleseeko abasajja n'abamegga. Ye mukyala yeka gwe mwakalaba ng'akubye buli mukyala gwe bagezesaako okuba nti bamuteeka mu layini yemu n'abamu bagenda maaso n'okuba nti manyiga lwatatadde endongo tebakuba hiiti lwatatadde endongo Kampala tenyuma lwavudde ku stage kwegamba bapromota tebakola ate nga ye mukyala yeka akyasinza okuba nti ali romantic ne mu bintu biri mpola mpola. Njogera ku mukyala ani? Njogera ku Sheebah Kalungi kiddemu. Njogera kwani ku Sheebah Kalungi. Omukyala ono yata oluyimba 2 weeks back. Omukyala ono oluyimba lwe yata baluyita Somebody. Olunaku olumu olwasooka okuba nti ata oluyimba lwe bayita Somebody yagenda maaso n'okuba nti akola emitwalo 10 in just one day. Ne bagamba nno bigenda kuba nti bitandikirako olwo byatandikako olwo. Omunaku olwokubiri Somebody twagenda okumulaba ng'agenda maaso n'okuba nti ayimuka yagenda ku mitwalo 15. Ebyo nno byenkugamba na reportinga ne ku X yange yantambi jimuso ku gata ne Facebook zange byenkugamba biri ku facts. Ye mukyala olunaku olwokusatu oluyimba lwagenda mu mitwalo 25. Wiki okuggwako nga ali mu mitwalo 5 nevaako nga ali mu mitwalo 7 era nga Somebody in just 2 weeks yasobodde okuba nti akuba 1 million nga bwe nabagamba. Why Sheebah bani be yalese mabega wano kikulaga nti buli muyimbi omukyala abadde agezaako okuba nti weerijjamu ono omuwala abona omukyala yasobola okuba nti azaalira ku myaka 35. Ovanga ku muntu ali mu entertainment industry ng'asobola okuba nti agumiikiriza emyaka 35 ng'okwegatta asobola okwegatta naye nga tasobola kuzaala. Okitegedde? Era omukyala ono omuntu agezaako okuba nti amufaanaganya bamuyita Spice newankubadde ate nga ye kuba naye tanaba kuba nti azaala. But Sheebah is totally different. Ebbanga ddene baze beepika, ebbanga ddene babadde beeraga, ebbanga ddene babadde balookera. Tasobola, she's not talented. Jeff Chiwa bannaagwa tajja kugattako n'abayimbi abalala be baleeta tebajja kuba nti obuliawo be baleeta okuva mu ttiimu simanyi eri bamutaddeko abayimbi ab'ettabu bonna yagenze maaso n'okuba nti abamegaye bonna yagenze maaso n'okuba nti abasimira mu ttaka ate nga ye mukyala yekka saawa zino obuuza international female artist okuva mu Uganda bajja kuleeta Sheebah Kalungi because numbers azirina. Ye mukyala gwe bakwata katalogo ye ng'esobola okuba nti eyingiza ssente mpitirivu n'agenda maaso n'okugenda mu studio n'agenda mu maaso n'okugenda mu studio n'akola oluyimba olw'ettabu era oluyimba ne zifuluma katalogo n'agenda mu maaso n'okuba nti yeeyongera n'addamu bupya okola ssente. Ye mukyala eyatuuka ekiseera nga kampani zimukubira okutandika okuba nti zikola nazo naye ng'omukyala ono yagenda maaso n'okuba nti yeediima n'agamba sigenda kukola na bano n'agenda maaso n'okuba nti yeesettinga bulungi. Record labels zimusayininga aganye. Lwaki Sheebah wanjalu mu bayimbi abalala ng'atadde akayimba akaasooka ng'atadde oluyimba olusoose okuva mu music holiday gyabaddemu ey'emyezi 8 oluyimba baluyita Somebody lwagenze mu maaso n'okuba nti lukuba akakade ku YouTube.
oluyimba luno wetwogerera lulina emitwalo 12 ku Spotify. Lwagenze mu maaso n'okuba nti lwambusa namba za Sheebah Kalungi ku mikutu egy'enjawulo, era nga wetwogerera bw'okutunulira emikutu gya YouTube mpola mpola ku gata n'emikutu emirala, Sheebah namba zigenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo zirinnya. Wanenno njagala kuba nti nkopyalinga mu space y'abayimbi abagenze mu maaso n'okuba nti abayimbi bannayuganda abatadde ennyimba mu period before oba after Sheebah Kalungi ng'amaze okuba nti ata oluyimba olumanyikiddwa nga Somebody. Njagala kuba nti oboolyawo ngenda ku muyimbi Jeff Chiwa oba omuyimbi agenda maaso n'okuba nti atraininga era nga naye yali mu team No Sleep mpola mpola. Omuyimbi ono bamuyita Ava Peace, yatadde oluyimba in the same manner, in the same period with Sheebah Kalungi. Oluyimba baluyita Nobody afitalinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jobilanda. Bwoge nga siwaayira omanyize banjigiriza ebintu bino ebyokukola amawulire, siwaayira njogera with facts. Oluyimba Sheebah nga amaze okuta Somebody some days after mkyala mukulu amanyikiddwa nga Ava Peace yata akayimba akamanyikiddwa nga no one nobody featuring mkyala mukulu amanyikiddwa nga Jobilanda. Akayimba kugenda ku YouTube ya Ava Peace kalina emitwalo 17. Sikunafuya sikuzalawa sikulaki, ekikulaga nti ono omukyala akyali step ku baana abaana. Ngezaako okuba nti nnoonya buli muyimbi munnayuganda eyagenda mu maaso n'okuba nti ata ennyimba mu piriyodi eyo mpola mpola, buli eyagezaako okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti ata akayimba mpola mpola even before. Kati kangende ku luyimba ki oluddewo ko mpola mpola. Shina Skies muyimbi munnayuganda mu 2 weeks ata akayimba ke bayita I think somebody kawandikibwa Shina Skies yagenda maaso n'okuba nti ata visualizer yakayimba kano mpola mpola and still bwogenda ku Shina Skies Somebody alina omutwalo gumu mu 12 mpola mpola ku YouTube. Then njenda ku Azawi naye mu period yageze maaso n'okuba nti ata akayimba Azawi naye yageze mu maaso n'okuba nti ata akayimba akapya mpola mpola. But njagala kulaba ku performance okuwa enjawulo wakati wa Sheebah n'abayimbi abalala. Era nze ngamba nnyo bakyaliba nga babeera eyo nti omuntu w'obanga tomusobola amuveeko mwana toweepikapika ky'otaasobole mpola mpola. 11 days back okwagala mpola mpola kulina emitwalo 2 nja kwagala 11 days back kulina emitwalo 214 lwazawi, ekikulaga nti buli akubulako ennaku zino naye tetunaba kubeza yada 500,000 mpola mpola. Kangendeke wa Spice Diana naye agenda maaso n'okuba nti agenda maaso n'okuba naye ata akayimba before bakayita nzigulawo Spice Diana, nzigulawo Spice Diana, nzigulawo kakana ka Spice Diana y'omu ku bayimbi abali fantastic. Nzigulawo video mu 1 month eya Spice Diana erina emitwalo 27 mu kakaaga mpola mpola. So n'olwekyo oba oliawo njagenda maaso n'okuba nti kugamba nti omukyalo ono gwe bayita Sheebah Kalungi mukyala mulala muko mpola mpola mukyala mulala era abadde amwepikira simanyi nti onaasobolako mpola mpola. Of course ngende wani erejja kitaka's new song erejja kitaka 3 weeks back bato oluyimba ne kalukasito olumanyikiddwa nga Go Remix visualizer oba video. Bw'otunuulira oluyimba luno lulina views emitwalo 26 mu 3 weeks. Fantastic. And of course ekikulaga nti oboolyawo Sheebah Kalungi bw'omutunuulira bw'omwepimako oyinza okubanga oboolyawo oyabika mpola mpola. Kandabe ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Wrong Places lwakuba teruna luno video Joshua Baraka teruna video naye kandabe audio. Abotunulira Wrong Places mu myezi 2 just video eyenjalo. Bannange njagala tukwate bino ebintu bulungi nnyo. I think this is fantastic for Joshua Baraka. This is fantastic for Joshua Baraka. This is fantastic for Uganda music industry. I'm not joking. I'm not lying. I'm not kusudialing. Sisudia. Joshua Baraka mu myezi 2
audio Walong Places sorry audio Walong Places aina milioni 5 maybe 7 nkudiremu mu myezi 2 audio wa Joshua Baraka Walong Places alina milioni 5 maybe 7. I'm closing this chapter. I'm closing this challenge. Chiyerigo okumanya. Luyimba kyo lubadde lutambula mu ggwanga lyattu Uganda. Mpola mpola. Bwe ntuse ku Joshua Baraka n'amala nenga sala. Nengamba yali good idea okufuna omuyimbi mu Uganda alinga Joshua Baraka. Yali good idea. Ekyo nze nkibabuulira. Good idea by Dax Vibes. Nze ntunulira waliwo omuyimbi gwotuukako n'ogamba nti bano abayimbi ate ng'olina sirika busirisi because kiba too much. Mu mwezi gumu oluyimba olubadde lugenda mu mwezi gumu no nezigwako oluyimba olubadde lutraining ku TikTok lwa muna Uganda collabo Dax Vibes ereja kiteka luna milioni namba olwa Sheebah lwasobodde okuba nti lukola a million in 2 weeks. That means Sheebah is step ahead. But Joshua Baraka is a class above the ordinary. Class above. Let me first go on his Spotify. I check these two. I compare the two. Joshua Baraka, Sheebah Kalungi. Because wotunulira walieri omuchara mu myezi ebiri mu weeks ibiri aina million. On myezi ebiri aina 5.7 million listeners on YouTube. Fantastic work from Joshua and his team. And of course, tuliwa nukuman tuiga ndongo wetambula. I'm checking Joshua Baraka's Spotify monthly listeners and I compare that of Sheebah. Maybe we shall see the difference. And of course, we shall see who is leading the industry, who is trying to follow the other. And maybe what should we copy from these two? Mpola mpola. Joshua Baraka on Spotify. Wow. Aina emitwalo 8 mu 10 mu 2. Aina emitwalo 8 mu 10 mu 2. Ekikulaga nti obulya ku Spotify Joshua Baraka tawunikamu mu Uganda. I want to go to Sheebah ndabe yadaludde okutya music ndabe watuuse in just these 2 weeks. Mpola wow. Yato oluyimba nga mitwalo jali 6 ageze mitwalo 9 mu 10 fantastic job from msajja mukulu mchala mukulu mukidwa nga Sheebah Kalungi. I want to check Lydia Jasmine yabera mitwalo 3 ngatana bakumanti ata album number katika ndabe watuse uchanga ata album ndabe impact mitwalo 3 kati ya mitwalo 4 mu 10 mu 2. So far Joshua Baraka mulabe duka, Sheebah Kalungi mulabe duka, endongo egina masido kumanti echuka goena abadaloza nti Sheebah mmere kulya agenda mubuze jajja wajjajjao agenda mubuze ku mamao agenda mubuze ku chaliwo gezo olabe ku modu ogambe omubuze Sheebah yani miaka 10 non-stop entertainment, miaka 10 on the top of the game, miaka 10 non-stop hits. Sheebah Kalungi 256 verse 20 mkutu maptanta Jimso number rich boy Maxunjo made in Uganda mwebale kwanti mutamla nafe mwena jemusinzo kwanti mutulaba no kubanti mutuliriza. See you next time. Bye bye for now.